okutogoza amawanga nga ne Uganda nayo ogitwaliddemu. Uganda National Examinations Board egamba nti waliwo abayizi abazze bafuna embuto kyokka abamu nga bandyagadde okuddayo okusoma n'ebigezo ebyakamalirizo babimalirize ku mitendera egy'enjawulo. Uganda National Examinations Board egamba nti abayizi ab'engeri ng'eno tewali kibalobera kutuula bigezo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ki Uganda National Examinations Board kiragidde amasomero okwetooloola eggwanga lyonna okuwandiisa abayizi abaafuna embuto mu biseera eby'omuggalo nabo okukola ebigezo byabwe byakamalirizo. Ng'alambula enteekateeka z'ebigezo byakamalirizo mu lukungaana lw'amawulire ku ssengejjero lyago erya Media Center mu Kampala, ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga Daniel Odong ategeeza nti omuwendo gw'abayizi ab'obuwala abalina okutuula ebigezo ebyakamalirizo wabula nga baafuna embuto guli waggulu. Pregnancy among female candidates has always been there, but it appears the numbers this time round, seem to be much higher than previous. We do not, of course, condone teenage pregnancy. But while we do not condone this teenage pregnancy, we also recognize that most of these girls are victims of circumstances and they are holding unintended pregnancies. Alipoota gye buvuddeko yafulumizibwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Florence Nakiwala Kiyingi ng'eraga nti abaana ab'obuwala 273 be baafuna embuto mu myezi 3 egyasooka egy'omuggalo. Okusinziira ku UNEB, abayizi ab'ekyomusanvu baakutuula ebigezo by'akamalirizo ng'ennaku z'omwezi 31 mu mwezi ogwokusatu omwaka ogujja. Abasiniya ey'okuna bakola ebigezo okuva nga 1 Maachi okutuuka nga 6 April omwaka ogujja, ate nga bo abasiniya ey'omukaaga ebigezo baakubituula nga 12 April okutuusa nga 3 omwezi ogwokutaano. Odong era akaatirizza ku bisale by'okwewandiisa eri abo abagenda okukola ebigezo. We strongly urge the head teachers not to inflate these fees, claiming that the examination fees being charged by UNEB. We already have received a lot of information from parents and other whistleblowers of schools that are already charging very, very high fees. Okuwandiisa abayizi abanaakola ebigezo okutandise leero nga kwakulungula sabbiiti 5 era nga UNEB erabudde amasomero agataatuukiriza bukwakkulizo ku kwetangira COVID-19. Ebibuuzo abayizi baakubituulira mu masomero agabalinaanye. Some of these that have not been allowed to open could be schools with UNEB center numbers. And so since they have not been allowed to open by the Ministry of Education due to their failure to meet the SOPs for the COVID-19, we are advising such schools to seek permission from UNEB to register their candidates in nearby compliant schools. Bya Eric Sebalamu, Crossroad TV, Omunyo.